yabannaffe aba Nasi Media nate tugenda maaso era nga atandikiddewo. Nasi Media presents tukyatandika butandisi firimu n'agamba z'abaana abaffe abawano. Kasule Ramadhan mwana mulenzi Nassa, Kasule Ramadhan Nassa ne Saida Suma, Sinaida Suma. Sangalo Suma ambassador mwesigwa ku screen tukyatandika Silver nga bujonga nze kwereza. Nansubuga Aisha tukyatandika butandisi. Nabukera Ellen mwana mwala Sangalo Musubwe etandise bagiyise Silent Night. Ekire kisirifu. Shina Gloria yenanyira olugero nno weewuunye. Dokabe Frederick editor Filimene etandise bulambalamba songa Kasule Ramadhan Nassa. Ye location is manager songa ate Dokabe Frederick ukamera kwatudde bulambalamba. Ekyali tandika okutusiddwako kiko Muchuzi Mixi. Ne Buloba Technical Business and Vocational Institute Kasule Ramadhan yewa welfare ya mwana mulenzi Nassa. Shina Gloria n'awandiika muwandiisi Kasule Ramadhan Nassa mwana mulenzi ate nga producer waayo. Shina Gloria ye mutendesi atendeka n'okutendeka ekyali ntandiko era nga tugenda maaso. Tutandise na budde bwa kiro. Nga bw'omanya ekiro mu kiro obudde buzibye buli omu abeera biza abamu bateekateeka genda mu bibaala abalala bateekateeka genda waka abalala kwesanyusaamu abalala kukola bye bakola ekyali ntandiko era nga tugenda maaso. Saagala kendi ogisubwa ate nate Silent Night. Baana baffe abawano tukakasa mu Uganda watuuse olunaku lwaleero. Kali abaana ab'obulabe twatandika nabo bamuyita Kala. Bane mwana gwe simanyi nze ngenda kubeera nga mubutuufu leero kigenda beera kya mutawaana ayina mikwano gye kuliko Nandugunya. Nandugunya bwe bakwasaganya emirimu abaana ab'obuwala bano. Kuliko ne Lunkuso ne yeeyita Kala. Ye kyayagala nga ye Kala kwe kubeera nga beesanyusa agenze n'afuna kawayini tatambula kudigida nga tanywedde kawayini. Baana bwe abawalabe tulaba ababiro bino ab'omulembe guno Mutebi. Tulabe ku mulundi guno ekyali ntandiko era nga Sangalo gisubwe. Nakugamba tulina essaala ngondawula buli nsonga yonna yonna ebekulemera naga atajja kujjako ssente kyakolera amala kikola ne kiteerera n'olweka omusasula. Nagamba essaala ngondawula ono wa mutawaana muleke kwetuulako nga mulina ebizibu. Nagamba asiba betting mwekwate ssente zikuyita mu ngalo mwekwate asobole okubeera nga akubulira omupiira gw'ogenda okusiba okuba omuyindi osasula omaze kuwangula mupiira ogwo. Nagamba ku 075 25 21 29 ayogera naye 075 25 21 29 oyogera naye oba 0703 21 oyitako 0703 21 Kaani katumaze okuva ku baana ab'obuwala tudda ku Nagagga. Ano ddalaba nze mbagamba bulijjo tokola ssente n'ozeebakira n'okodowala ssente ozirya ne banno. Sente ogabakoko naye buli wobubira ssente n'obeera nazo obanga azikolimidde. Waliwo omugagga bamuyita Toofa nzaalwa Isaka Busolo. Tasunze mwenge bitooke bye bigwa Toofa. Omugagga wuno Toofa bamuyita ambassador mwesigwa so nga baana mulenzi gwe tulengera ye Sulaiman Nassa gwe tulengera tukyatandika butandisi. Kandi nga omanya abagagga abamu bagera ne bafuna ssente naye amaalo ne gagaana obbagwamu. Kati ono omugagga sente aziina naye ng'ayinamu n'amaalo. Bagamba kyangu nnyo okuva mu kyalo n'ogaggawala naye amaalo okugakwozaamu si kyangu. Omugagga byayogera tebiraga ndi mugagga akwasaamu ku maalo naye ng'alaga ndi mugagga. Ekyali ntandikwa so nga tumaze ate okuvayo tudde eri baana bawala be twalengedde. Bane mwana ge bane Nandugunya ye Shina Nandugunya bwe tulengedde naye ayambadde essaati enjeru. Anne mwana go bannange toyinza abeera obulamu ne butatambula mu butuufu ng'okyakalamuuko weeyagalamuuko bino ebintu by'okwanguwa okufumbirwa
omusajja n'akuteekako olukomera oyagala okyuse ku mmere buli kaseera oli amatooke gukama amatega kutama naye ffe tukyusa ku mmere lino lya kawunga lino lya ku muceere n'obulamu bwe bwetaaga bali mu mboozi ekyatandika oluusi munaalya ku kipusa owulira abaana ab'obuwala naye ng'ayitamu opoziti kasita ofumbirwa oba wedde naye n'omugagga agamba ye kasita afuna omuwala ng'alina ebifundikwa ku kifuba abaamazi ayagala nnyo ebbeera omutima gw'embogo z'embozi ziri mu bbaala ekyali ntandikwa saagala kisobe nenkutegeeza nti oba ne Saalongo muzuula ye azuula ebiba byabula n'ebiganye n'azuula lwaki byagaana bwe ziba ssente lwaki zaagaana bizinesi gootana lwaki zaagaana nagamba kwatira ababbi n'abazuula wawe beekweka nga bakubba nadda n'obakwata n'abo abakufera nagamba kubeera bakubizi Saalongo muzuula kumenya bumenyi mujenje kalu ali ku 07 0 356 ne 074 emu 58 19 ne 2 ye Saalongo muzuula okuva e Bunyalugulu kale baba bali eno lunkuze najja afuna essimu kumbe mwana mulenzi yamukubidde bamuyita ntwingiri yakubidde lunkuze soko lindeko lunku olina emikwano gyo yamukazaako lunku ye lunkuse mbadde njagala mujje baleete nabo nina omugagga ono yakolagananga n'abaana ab'enjawulo naddala ng'akoze eki afunye abagagga n'ababasenderanga kasenda baguzi ye kasenda baguzi omugagga ni ono omugagga akugese sente aziina omugagga yenna yatamidde nengera aseka kigagga naye nga magumba mereere mulimu abagagga jasse bagagga mu mbeera naye nga omutuuka munda munaku ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso Silva natandikono nga nze nkweza nagaza abaana bafa bano by Uganda Tribute Uganda bubu kutiko okwatanga ebiseera kali nga mwana bala mugamba bajjeko endi kale kati gye tubasangewa agambye agenda kujja ne bageyi balimba kubya ne batajja olowooza bya muzannyo bali mu bbaala nze nagambye ebirungi biri wange omugagga tofa byayagala abeerako n'enseekereza we zimwerekerako ezimusudiya alina bambagula bonna bali kulimbagula eno mwana mwala yafunye kawai naye agamba stress ekyamuli kuko ono tugende lwejjeko stress nze sina zendaga kwejjako stress atamidde stress atandise ogikyamya nze sina stress endi bubi nze tugende wejjeko stress nawe va muzannyo naye mbayise tukune kawai nti having fun ng'abawala abato lwaki mwekadiya nga bano bagunde banaluguzi koyendi lwaki banemugira mulowooza nze ngenda namwe kale mugende kono jatugende bane bagazi bane mwekadiya mwagala kwefuna bannakayiza bali abo omulugonjo ndi muwala muto maama nina okweyagala embanywa kawayini kange sirina kuzunga ate kunywa bwakata ng'abaleka bagenda ate kawayini ng'obadde okanyomanyoma kakukuba mpolampola ogenda okulaba ogonzi ogenda okulaba omagutandise okukyamba otandise okwogera ebiyitira ozanya ne kawayini ggwe ono yayongera kutabira mugagga omugagga anyumirwa kakati mmwe abatamanyi nina abagagga baba baagala okunywa buli ssaawa nakutumyedde ebintu obedde oli muzannyo awo olabire omugagga awo omanyi tulina abagagga naye omugagga omuyisamuko ku gali n'omukeekinga n'omanya wa gye yava bwe yagaggawala amalo gamugwamu bwe yagaggawala mugagga kungulu oba mugagga kuva munda mulimu abagagga nga bagagga kungulu laba omwenge tegukola bakanywa mugule bambagula mbagula omwenge tegumukoze mbagula omwenge gumukubye ne gumuleka mukubiro wamale yongere ndala ndowanga sindagimalamu ate n'omuyimbi omuyaga nti ebyokulya nga bajjewo obubozi bwabwe waliwo omuyimbi yagamba nti ebirungi obiryanga ne banno kamula limuteeke ku saidi yombi omuyimbi bwe yayimba tukyagenda maaso nagamba gwe alina ebizibu ebyenjawulo ojja kubeera nga yekwata omusajja dungu akolera ku bwereere
wali tagenda kujja ko 10 kyonna kyonna mubulire ebizibu byolina byonna ebikusumbuwa naye akubulire n'ebirala byetomanyi asokubera nga akuyamba nagamba akwata ababbi n'abakomyawo wennyininyini we bakubbira Ssaalongo Ddungu akolera ku bwereere nagamba atereza ensonga z'amaka abaana ab'obuwala nga abasajja abagambako ofuna banaku naawe oli munaku lukyokwatako kifo ina ebisira nagamba kubira Ssaalongo Ddungu akolera ku bwereere tagenda kujja ku 10 kasente k'omuteekamu ka airtime yekka essimu ye ali ku 0748 1929 0748 1929 oba 0761 11 ye Ssaalongo Ddungu namwe abanoonyeza emirimu nga gibabuuza owandisa application Kamala naye terinaemu eyitamu wasoma odagana nga atasoma naawe atasoma emirimu ogikola gifu otandika bizinesi egootaana Ssaalongo Ddungu akolera ku bwereere ne wansi essimu ze weeziri gambye ku 0748 1929 oba 0761 11 mwana asigala wano n'alaba nga atandise okuwubaala bimubowa alaba ayongera kuwubaala banne bagenzi nabagaye mwena abaagala okuzanya ebina Uganda agala okuyiga kompyuta okuyiga editing ku mundi guno omukisa weeguli woofiisi ziri ku Lwamujenyi waliwo twazize ku Kyebusaabala Lwamujenyi Business Center naawe ayagala ruumu wabadde awonawona ne renti tutandika okutasukka 25 jangu olugere naffe buli kimu nagambye tukubire ku 0705 05 office zaffe ziri ku Lwamujenyi Business Center ojja ofunewo naye woopangisa obeerewo otekewo store otekewo oyagala okukolera badduuka wetuli ku bbeeyi ya wansi tukyagenda maaso Silver Tanikono nga bulijjo kale nno yalinda akaseera ng'alaba abantu tebakomawo akenge kamuzinyudde ngamba kawayini bwagezaako okwekwata ziserefi kayateekako live bagayizi wadde mundeseewo naye nze nkyanyumirwa eswaga amuswaga lifiikiya ndooza mundaba ndooza mundaba omudomo gwe nina oguli sekise kalina omudomo mbu oguli sekise naye nga guli sekise oba guli baifa tugenda maaso ne sinema Silver Tanikono nga nze nkwereza tukomayo w'omugagga omugagga toofa tasunda mwenge bitooke bye bigwa kaakali agenda okugamba kwono mbagula yamugagga tonjasambira lwaki mutugulira omwenge teyakimalayo omugagga akimanyi niye waabeera abatamiira ziba teziri busa nga mutaka mwana mulenzi ono ntwingiri eddiru zonna ez'omugagga yaziyisa walina abagagga bangi era y'omu ku bakanywa mugule ng'alagira mwana muwala batuule ye mwana mula nandugunya ngayugaye beautiful lady kibalira muliva ku baana baffe gwe naawe tumanyira okugulira omwenge kibi wamma ogamba otya maama mwebali kujja mwebale bannaye kujja omugagga bano abala bayagala mulimu abagagga abamu nga tasula we talina mukazi muwulu sebawulu asula mu bbaala sente azirina naye tetumanyi kye bakozesa abaana ab'obuwala bano era biki ebiteekebwa mu baana ab'obuwala bano abagagga bano abamu batera okweyambulula abaana ab'obuwala abanoonya abagagga abaziina omugagga asobola ozikuwa n'azikupokera either nga agenda ku saddaaka ng'ozikyakalamu omwaka gumu then oyerekere ekaganga oba akweyambululiremu ekintu kyotagenda kwejjako obulamu bwonna twanga twefirimu eno Silent Night tugenda basiriba nga nzekuweereza ogambye erinnya logwani anjanja okumpita eri ekika n'alimubuulira enandugunya koyeni siryangu lyakusalako no nandugunya oyinza omuyita nandu naye ate talyagala ye nandugunya shina tukyagenda maaso n'entandikwa Silver Tanikono nga nze nkwereza nagamba osobola okuyitako ku YouTube yaffe oteka mu video Silver Tanikono gendayo subscribinge olaikinge ate era oshayalinge teeka mu buteeso obwakayi bwono ojja busangayo ku YouTube ya Tata Nicolo video Silver Tanikono yitayoko gye tuli ne ku TikTok kati okudde n'eri mwana muwala
ene nyumba si ye naye nga bumanya abaana ab'esswaga ate muwala muto yabadde abasingamu okunyirira ebeere mutima gwa mbogo agyewulira alipotebo manyi waliwo omuwala okubeera nga mutuufu alinga kidomola kya kapipa nga talina figa naye kanuuka mu moddo ate kagyewulira kyobulaba kaagano genda gye baabayise eri abagagga bali film bagise Silent Night okuva mu Silvers Production. We are beyond the Guardian fucking Productions Moon TV natera nga woli wetuli nagambye toddeyo kaaba na bizibu omusajja ono nagamba atasaba ssente waali mulabye abantu abajja basaba ssente mpazi no nga nebyakola tabitegeera nagamba kubira atasaba ssente Saalongo atasaba ssente ng'omwana ow'obuwala ng'olina ekisiraani olina ekikwa ne bw'ofuna omusajja alina ssente zimugwako ng'omwana ow'obulenzi ne bw'owasa omukazi agenda gwe ne bw'otandika mulimu gufa gwe ne bw'olima by'olima bifa gwe ne bw'osuubula kyafa zaali obyeriira nagamba kubira Saalongo atasaba ssente akuggyako 10 kyonna akubuulira ebizibu byava ku kyebyo byonna mulimu kugwawo okubeera nga tokola ng'oluusi wasoma oba tewasoma mirimu obadde najjo ne gifa kifo kyali kikola ne kigaana okuddamu okukola abaana ab'obuwala abataweebwa nga gwe abasajja bakwana naye bakuzaaliramu ku lujja ne bakulekaawo tebakuwasa tebakuwa oli awo bingi nnyo ebizibu nagamba Saalongo atasaba ssente yita ku ssimu eri 07500 07500 11 07500 oba 0752 0M899 njiddamu endala eri 0752 0M899 zonna simu za Airtel omufunirako Saalongo atasaba ssente ojja kudda kumwebaza ng'akuggyeko ekiko ekyo ng'omulimu ogufunye osambira agulunga jjanzi ate naga ebyo byabwerere byatadde agamba ndi ate bukya gwe mugezeeko n'obuulira asazewo anaabeko oyinza ogamba ali wabanene essebo oyinza ogamba aliwo abaana ab'obuwala batera nnyo munaye okubeera nga ban'omukwano nga ne wajje wa mukwano gwabanga ali ewe asazewo anaabeko nyumba kwegangera bw'omanyi ng'anaabako bulungi nnyo ali mu kiyigo tukyagera maaso netandikwa nagamba okwatanga ebiseera natera nga oli wetuli buterevu wano ku Moon TV nga tuba ne Buloba Technical Business and Vocational Institute bibakabejja mu kusomesa emirimu gy'omuntu era egy'emikono gyonna gy'owulira abaana babanguse ne bafuna emirimu bakubire ku 0752 kati mwana mwala abagenda maaso olugine lwekuba yali anaaba olugine lwekuba lusoose kwenyiga ne lwegula ne lwezaawo genda oku bane ani oyo abadde anaaba sabuni amuli mu maaso talabye muntu talaba bulungi sabuni amuba alaala bane who is that one I'm bathing ne oba abantu babakikumba kukubiri ukimundo tukimanyi nti anaaba kumbe tewali aliyo nagambye office ziri ku Lwamujenyi jangu sinkagane gwe agala okuyiga computer editing kuyiga kugerya sinema kuyiga kuzizanya kuzeditinga nawe yagala room ey'okupangisa wendi buli nnyo ku Lwamujenyi office we ziri waggulu ojja kuba onfuna bulambalamba simu yita ku 07056127 07056127 n'omuzaffe tetusuka mitwalo 25 kudda waggulu jangu owulire wegobeko stress y'opangisa ekintu kyatambula bulungi ku Lwamujenyi we tuli kujwe busaabala wali naawe ayagala okutumbula talanta y'okuzanya ebina Uganda editing kuyiga computer abaagala okuba omuziki studio nayo tugirina era tuli ku Lwamujenyi weeri gefi zonna ziri awo waggulu ogenda kuba wotusangira ddala omugagga bali mu kweyagala mwana mala amaze okunaaba ane omuntu kwedda manyi nti waliwo neeyaze kumbe bakyali eri bali mu kunyumirwa byabagagga ebyekisiro ze sibyagala ze neematira shia bagagga bagende banneeyambululiremu bagamba beeyambululira mu baana ab'obuwala saagala naye abikoowa bano abawala abatazanya abagyewulira ate nga nakacyapizo amaze okunaabako akomyewo wano ku buliri banne baagenda okusinkagala omugagga yabayita yabafunira diru z'abagagga ngadda wano akwata kawayini kaddemu aggundemuuko abadde amaze okunaaba
nakugambye muganda wange tuba ne kojja mu mbere okuva ekasese nabagamba abasajja beetaga amaanyi g'ekisajja waali akuwa ne sampo n'osooka ogezesa olina omuwala akuliridde ssente tolabanga na waakujjoye olina omwagalwa akulaba kyamulinga esalambu eri ensenki gwe omwana oba olina gweegwanyiza oga maama kale singa gundi aŋambako owayi ekyo bweyita wakojja mu mbere kumenya bumenyi mujenje kalu n'ebirala bingi nnyo naawe atalina mirimu sente ozikola zikuyita mu ngalo bano babala sente gobala myaka 8 tolina adeka puloti aka miliyoni 1 oba oliiko ekizibu kubira kojja mu mbere ku 0755 13 0755 oba 0772 oyogera naye kojja mu mbere ne ku 0703 0703 oyogera naye nyinyini nagamba asangibwa Kasese mwana malanga agenda maaso yemunkoola bwe yemunkoola kati lengera nzenna bwenyirira bo banywa bbiya waabwe ze nkuba wayini wange agezaako okwetunulira mu kamera abaana abawala balina obudde kyobola ne Katonda yakola abakyala nemba mugenda kutambula oteeka omulindi eddakiika nanga yetereza bwetereza feesi nga tanagenda kwambala eddakiika 15 bumaze okugunda byonna nengato nga ozambadde kali mwana agenda maaso yemunkoola naye ngeno enzigi bwe zeggula bwe zezaawo mpola ani ayingira ono atayingira ani ali kulujje ani ali ku luggi mwana mwana yasigadde mu nnyumba yekka mbwenkuwa butwa wenkuwa butwa nasakompa butwa chipusi ziyingiddewo ate mwana mulenzi ntuyingire kikwatagana ku lusane ya omutegeramu omusera ono ntuyingiri kikwatagana ku lusane ya omutegeramu omusera mwana mulenzi w'ekikofiira ye ntuyingiri kifulumye ekyo kigende akayefulumye ayefulumye ono gwamukubye ne gusooka gumwogoloza omugaggala kubisa omwenge nobazze kutuulawo butuuzi awo osanga n'abagoba sente bazijja wa ayinza okujja n'agamba ebbala yonna mugiwe saagala kummanyiira gwammekandi gwa bubiri n'abusasulirawo gaba omugagga naye akyalimu amaalo galira balaavu etambulira mu kithambi ky'ekifi ky'enkoko amanyakoko naziri alya dda egira eddaawo ye ambasada mwesigwa oligino n'emuzi tugenda masiri batata nikono nga nsenkwereza ndagambye tulina Saalongo Dungu akolera ku bwerere buli nsonga yonna abalina empozi ekikanga zibasumbuwa byokola tebiyitamu ogezaako kino ogezezaako kiri bukimu kiganye amakubo go gesiba olina abakologo olina abakuyiribi olina abakusiranyiza okumala akaseera nagamba ono akolerako ku bwerere Saalongo Dungu buli nsonga yonna bwe mukubire teka kwetolako afazali gezaako gamba muli nti okulemererwa afazali oyonoona mukubire ensonga zonna zikolereko ku bwerere ku 0748 19 29 92 aba 0761 11 71 95 kakati mukazi watu ali eno yegeza yekaba nenammwe muleke mwakutte kubona emundekawo mugenze simanyi mugenze sinkagana bagagga kate mujjamu kuba enzigi mukomawo temukomawo saakala byankutiisa alowooza banne be baliwo mulimu ennyumba ezimu nga wagenda kukyalayo nga gulowooza olinga ali ewammwe naye nga abantu balina ebintu byabwe nga tosobola kulekebwawo waka ng'osigaddewo wekka ng'oli alina ebibye ebigenda maaso n'omukuuma nga wakulekera ennyumba ye oyinza okulaba ebizibu byotalabangako mwana mwana yalowooza be bamugezaako mubutiisatiisa bamukangakanga tugenda maaso nagamba za abaana abafa abawano nekutegeeza nti by Uganda nti Uganda bobu kotiko silver tenikono nga byo nga nze nkuweereza nga bulijjo okwetegereza nga agezaako okunywamu alaba bagezaako mutiisa siri ku byakuntiisa saagala ze temmala gantiisatiisa bannange anenga nnyirirayo luno bannange
oba Fred n'amulaba be baana abalina kuwaaka neddo gy'ofuna akavubuka wadde nga kalina ssente naye nga waakaziro ogenda okwebera ku bikondo nga tekuli yadde omuliro noli omwana Fred alina ebikondo bannange yategeera Fred anne oyo omwana bannaye yeka munywere wayini luka bwajja kumpulira tugenda maaso ali wano alina gwe yeesunga bigenda kugwera wa firimu eno nagambye tuli ku Lwamujenyi Business Center gwayagala okuzanya ebira Uganda kulikodinga cinema kulikodinga music oyagala kuyiga computer oyagala kuyiga ku editinga jangu ku Lwamujenyi Business Center ku Lwebusabala we tuli wala nnyo tuli awo ku Lwebusabala wenyini ng'okikuba bwekye busabala kitandikira ojja kuba tulaba ku Lwamujenyi Business Center naawe ayagala okupangisa kutandikira ku mitwalo 25 kudda waggulu n'omuzaffe zitandika tukubire ku 0705 5 oleke kuddamu bonaabona nabyali nti kusumbwa kulumya mutwe stress tugenda maaso polapola kakali mwana muwala ali ku TV agenda okulaba gawulira ebitambula mu kisenge bamulesa awulidde ebitambula mu buliri nga biringa emisota awulidde kitambula mu buliri nga kiringa kobra enswera abadde akyabiyita byakubalaata basosemukanga ku lugina alowooza banne be bamutiisa agenda awulira abakonkona nga tewali n'omu akonkona ng'ate bakonkona mukazi watu ewakali weeka ebigulumba yabadde akyabiyita byakubalaata Silent Night is the movie bikoona ebidde kikoona wansi w'ekitanda kikonye wansi w'ekitanda ne kikoona wenyini wabadde kibolovoota kiki kino yesigadde eka mu nnyumba enyumba yagisigaddemu yekka bengera bakikonkona kiki kino ekiri mu nju kiki ekiri mu nju z'abaana abafa abaana twongera okukakasa mu Uganda watuuse kwegayiridde bannange lunkuse mukomewo bannange yawulira nga amaanyi gamuwedde tasembeera eri gye kiri awulira n'ebigambo bimubuza oluggi lwaggaddwa tasobola kufuluma awulira ebyenda bitandise omutokota akabina abadde takyakawulira efirimu egenda maaso yasigadde yeka mu nju nagambye Saalongonda munnakyaggwe waali ye musajja yekka akolera ku bwerere ekinosoko okirabako n'olw'okumusasula baba mukazi we abadde yagenda amala kudda abamwami yagenda amala kudda bano abaami abazaaliramu abaana amaani ku lujja n'akulekaawo amala kujja n'akutima ate nakuba n'embaga mankubuula n'olyoka osasula Saalongonda munnakyaggwe oba bizinesi ebadde yagwa emala kusituka n'odigidda okuba kugenda bweru mala genda bweru n'otuuka n'olwokumulabamu n'agamba mukubiri bingi nnyo kasobola omukubira lwejja okumumanyako Saalongonda munnakyaggwe ku 0745 25 21 0745 25 21 oba 0779 47 10 kali alowooza mu mmeso ebadde wansi w'ekitanda wawolabyeko emmese ekoona omufaliso ne guzina bwe gutyo nga mmese maama eba mmese nabaki eba teyenkana emmese yenkana eba mmese nabaki kakati yalowooza mukazi watumbu mmese sajja okwegamba n'owulira nga wenna mutuufu byayogera nga bitandise obutagatta. Let me sleep. Oh my God, I think it's a rat. For me, I don't want disturbance. Let me sleep. Leka nzendeba sabi akunsumpuwa ng'ateekamu olugezigezi n'olungereza alowooza byakubalaata byakudda mu muzannyo alowooza mmese kyokka ne babeera n'emmese mu nnyumba bakimanyi ne batagula butwa ino sidi yekayikatta emmese n'azimala mu nju omuteeka buteesi mu ŋŋano ng'oteeka wansi nga zirya nga zifa naye yabalema okugula yeebaka ayogera bingi bagula obutwa obuzikaza sokendabo baniruka bw'anaasobola okunkwata omwana oyo buli we neebaka mulowoozaako Fred
ali ku buliri mukazi wattu alowooza mese yeri mu nju oba mese zigezaako kuzanyira wansi w'ekitanda zikonkona oluggi emese etuuka okunookinga eba mese nabaki agenda okudda engulu kiki ekyo bannange nga talaba bulungi wedda nywa wayini nga atandise obutalaba talaba alaba ekigundi alaba ekifu takyalaba tivi atandise okulaba ekifu yalowooza wayini yamukubye naye nga wayini akuba bwati nendabye ekintu ekibaddeawo nekigenda eri kati netandika okulaba olufu kakati ali kiraze ayina kyalabye ayina kyalabye nekibula omulundi gumu agenda wulira ebitumbwa biringa ebyagala omuva ku kifuba gaddamu neyebikka aleme kubiraba naye nga ajjukira kirimu ebibika mu bulanketi bano bali eno tebamanyi kiri waka gwe balese waka ali ku butaakye munaffe yaganye okujja muleke oyo bwatyo bizibu bye nakuwandika leese ono tayinza kummala omugaga alina omulugube ku bwana obwobuwala ate balina enkola obuuza omugaga naga jaja aŋŋamba obwo obwana obwo obwebitumbuwa obwo nakiyimiridde bulungi ku kifuba bwe buzzaamu omusaayi olaba abagagga neno ntwingiri ali bubikanda kawola kalunkuse asooka lekerya ku lwange kale n'akaliisaako eyasigadde ewaka simenye bigenda kuggwera nabagamba abaagala obugagga okutali bukwakulizo okutali kusaddaaka kubira omusajja ono ebyesi byakiyita mu lujja ezo agenda zikolerako muyiike mutandika okulaba enjawulo emirimu egibadde gyagootana giddemu gikwate bulungi wayagala okutambulamu nebigaana pasipoti yagala ofuluma visa buli kimu kyekwata bwekwase nagamba mukubire leka kutuula muganda wange esimu ali ku 0703 841 842 0703 841 akubulye n'ebizibu byonna byonna byobadde teweemanyiiko oba 0703 217 nziddamu eri 0703 217 oba 0703 841 kwoba oyita oyogere naye emboze gw'amakerenda omugaga bwagamba atwingiriwe okamaliriza ngaokazi eno naye tekirina mutawaana olaba abagaga okumanya bazibu olwokuba kuwa akasente asobola okugamba mukazi owo omaliriza ngaomuzze eno nga nange nkolaki osaaga n'abagaga akamanyira akabajjula naye engeri gyakiri ntwingiri bafunamu sente tafaayo egenda maaso firimu siriva atandikono nga nze nkuweerezanga bulijjo bali eno eyasigadde ewaka ali mu bulangiti yeggalidde atandise okuziira yeggalidde mu bulangiti yebise mu bulankiti bano bali eno manyi bangamba abasajja ennaku zino mwayiga obuyaaye kati ono waliwo agezaako okunyimiriramu wayi fuwamolaye kayagala kummanya bagambe bano tofa yani banimbirika ebya tofa yona mubuuze nze ono ntwingiri ng'agamba tofa yinginiya bayinginiya babizimbe bebazimba lwa mujenya abo boolaba bazimbye wooteri mpitirivu yinginiya afuluma n'eggwanga ne contract ez'omu Burkina Faso yazitambuza ez'okuzimba ebizimbe mugagge sente azirya mugala waaye muntu afuluma nga yinginiya n'agenda n'azimba ez'e London nezaalo nazo nga aziyisaamu eggaali ate abamwangu abaana akasente ono agezaako babuulira tofa yani nzalo ayisaka busolo omulaba mwakanulira amaaso nagambeeranga etulekenedde mu katogo si mwangu agezaako nyonyola mwana muwala ate abaana bawala bye baagala oyo yani bezira yani oyo taata Nikolo wacha mimi nalumba yeye wacha mimi nalumba yeye iko pesa abalumba kale ne waberanga si taata Nikolo mutuufu ng'agwa mumbi agenda kitegera si mutuufu ngakagwa mudda egenda baso kikulu soko okwetegereza omuntu bantu bangi abeteeka miti byaffe ne baloza mu bagagga
naye nga balowooza birowoozo balimba abaana bawala sente yazifunye leero kakadde kagezako jogeza mu bbaala ekyanga tagenda aba nazo nefe ezaffe zibeerawo lubeerera ebyo tubimanyi bangi babikola naye atunze kataka n'ajooga owulira abagagga akuwa statement nga toyinza muzoleya tukyagenda maaso ere batatandikolo nga zekwereza nagamba okwatanga ebiseera naye njagala kutegeeza tuba n'Essaalongo atasaba ssente nagambye mukubire mu buli nsonga yonna yonna bwe babba amatooke mu lusuku ng'okooyo kubba amatooke oli ajja agwe ku tteeke lyasigalewo awo nga Ssaalongo atasaba ssente akuwadde ekyokukola babba ente mu kisibo embuzi mu kisibo bakubba ku dduuko lyabba ssente zo nagamba yayina akakwata omubbi n'omusangawo wennyini ng'atandise okusuma essimu eri 0750 07500 11 oba 0752 08989 oyogera ne Ssaalongo atasaba ssente ne wansi essimu ze ziyita kali basolo baddeyo wakayi kati ate bagenze tugenda sanga munaffe twamulese kana basiibula naye nga omugagga abatafunamu yali amanyi we bamalira okunywa wano bagenda nabo naye kakati bageye badda waka njingiriko yenimba manyi akuwehaga omugagga alimira muhaga omulaba ate abagagga bakusobera baba n'ebisaati byabwe musanga nenkyali mu kifaanana bwe kityo olaba asibulanga alinga ejjembe omulaba atunulanga ng'eŋŋaŋaali omulaba yawulira essanyu ekyano muwaaga nekimukonyesa ebitumbuwa mu kifuba yawuliranga yenaasankalanye ate nfunyeewo ne waba mpadde bwihaga kati kitegeeza ebinaddako bijja babirala tapapa tayagala kulemerako akimanyi omupiira ajja gusuuza essaawa yonna ekyagenda maaso Silver tatandikolo nga nsenkwereza agenda bulijjo okukwatanga ebiseera butereevu ku Muntu TV natera nga buli we tuli mwana mwala abaali eno yatiddetidde dda agenda owulira abalinga abaggulawo ne bamukomyewo mu mbuuliro bamukomyewo saagala byagenda maaso nakunze okusobodde anatidde dda nga neebasi kyokka mukona ku luggi temuggulawo najja alabo bakomyewo nga ku mulyango tewali aliwo ani abakonkona ennyumba erabika eriko ekikyamu eno sagala kuddamu bintu bikonda kunkanga ennyumba erabika erimu n'ekikyamu eno nabagambye Ssaalongo muzuula nate asobola okubeera nga azuula ababbi abakubba nga abakubba dda abakwatira azuula omwami wo balina enva z'ebbala oba omukyala alina byakola nga tomanyi ng'alinawo omusanju ogwobadde tomanyi byonna ojja kubimanya ng'ogenzi wa Ssaalongo muzuula nagamba abakutambulirako abakuseranyiza okumala ebbanga Ssaalongo muzuula asobola bakubulira byonna byonna gye byatandika ne gye bikoma obwavu bwava ku ki ennyumba okoma ku musingi ani agenda maaso n'ogikwata mu buli kimu Ssaalongo muzuula waali gwe mukubire bukubizi ku 0790355649 0790355649 MTN 0740M 581922 581922 yogera ne Ssaalongo muzuula kati mwana mwe atandika okufuna ssenyiga gwatategeera atandise okufuna akakololo ebintu byateeka ebyokusaaga awuli atandise okuziira awuli atakyassa bwawoza mu very strong nga bwebamanyi baagala nnyo oluzungu olulimi olutali lwabwe agenda okulengera kadole kalinga akalimu enjuba tategeera alaba enjuba etategeere mutambulirako yatunula mu kadole kumba abantu baba n'ebyabwe mu nnyumba oli asobola okubeera nga waali ng'alina amayembe g'alina emmandwa ze ng'emmandwa ezo tezaagala muntu mulala mu nnyumba eyo era mwana mulo lwatunula mu kadole twasembayo okulaba nga agudde eri yeegalise tetumanyi byaddirira nagambye tuli ku lwa Mujenyi Business Center gweyagala okuwandiika okuzannya bina Uganda okubya editigo bifulumya kuyiga kwogerera sinema oyagala kuyiga kola kuyiga kompyuta n'ebirala ndolondo nagambye omukisa guno tugusuula naawe akoyere nti webbeeyi jangu tulinawo olw'omwe ezaalayiso otandika ku mitwalo 25 kudda waggulu ku lwa Mujenyi Business Center ku lw'ebusabala tukubire ku 0705 561 27 07 561 27 bwato mwana mula yava ku buliri n'alandinga n'akalirawo ekitundu ekimu kyasigala ku buliri ekirala kyagenda mpaka wansi n'akalirawo naye ng'ekimu se tekitegereze tulengedde akantu kalinga njuba akamukubyemu
bantu balina ebintu byabwe mu mayumba gaabwe era ne bakerecha ne bajjako akasolya wewuunya famire ezimu ne wewuunya duniya. Awo omwana abadde omulamu atalina adde buzibu yakalirawo omulundi gumu. Tukyagenda maaso nateera okuva mu Silvers Production kutusiddwako Kiko Muchuzi Mixi toyo nonanva ng'omala gasiikiza agalungulungu Kiko nga waali wasini nkikumi kyokka bwekiti buli tundiro lyonna gendawo osobola okunyumirwa omudigido gw'abanna abali ekiva nga bakozesa Kiko Muchuzi Mixi matundiro gonna waali nagane oba oguza entula kasito 6 Kiko Muchuzi Mixi omalirija olya nkoko nkogedde omalirija olya nkoko nje nkugambye nkoko gy'olya nze nkugambye bano bagenda okujja basanga yakanuse dda bagenda otuuka nga akazi bagenda okumuyita nga kawogo safari na muzigo abawala abamu bafuna ebizibu nga tebamanyi abagaga babeyambuliramu omugaga asobola okweyambuliramu ekintu n'ogenda nakyo gy'obeera mu luumuyo nekisimba amakanda ng'osobola okuleeta boyita mikwano gyo n'omulekawo nekimuzikiza n'ono yazirika tebamanyi bagenda kunyonyola mwana w'abandi naye yagwa omulundi gumu n'atadde angulu kitegeeze mandwa mwana mwalazi yawakunkulula ku bagagga be bazungiramu zamuleetera ebizibu nga teyagala muwala mulala yenna mulungi kujja wano mugaga asobola okweyambuliramu ekintu nekyafekitinga obulamu bwe bwonna kulwokuba onoonya ssente n'omu yali ya mwana muwala oyo yakuba omulanga nandugunya yakuba omulanga nga banne bagenze ezira kumwa banne nga bagenze ezira kumwa nagamba ziba z'abaana abafa abawano okwatanga ebiseera nateera nga woliwe tutovaako waliwo akaddako waliwo akapya kenina wano kava bombo tovaako tugenda kuba tukootabulire badde Silent Night okuva mu Silvers Production nga buli gira nga bijja Silver atatalekonoze badde nkwereza era nga tubangana nnyo mwebale kulaba temujjangu okwo nate era mweraba